abatulaba mwenna mbalamusizaako mwebale kwekuumira ku y'Obwakabaka gagadde. Amina. Honorable Kabichi Junior abuuza ku balabi baffe. Abalabi abalungi Bannayuganda njatwala omusa kuno okubakuzira akamezi gagamba mwebase Mukama Katonda okubanga leero muvudde mu buliri nga mukyali balamu. Kikulu nnyo. Kyamaanyi ekyo Kabichi Junior Munapielo oyo. Okay. Kale, Honorable tutandikire ndooza Kalangala. Ebintu tebitambula bulungi. Ne voter turnout yabadde ntono nnyo ndooza we tusinga okutunuulira ku tana kubanga tugenda mu kalulu mu mwezi gumu. Kiwa akakiiko k'ebyokulonda kiki kalina okukola nga tetutunuulidde na results. Era kiki ekiba kyagaanya abantu okujja okulonda? Okusookera ddala by elections bwe zibeera. By election voter turn up always bubanga obululu buno obusembayo obwa local government. Voter turn up waggulu abantu balonda nga balina essuubi ddene. Kaakati ebikolobero ebijja byetobeka mu kulonda gye bugenda bukkirira eno mu kumaliriza gye buggwera abantu nga baluzinze moral ne interest. Actually ffe mu busomesa tugamba nti failure to motivate a learner demotivate his perception to learn. Kaakati kyekikolebwa ne mu bululu buno. So mu by election ekyo bwe kibeera naye ate neewuunya akalu k'Ekalangala sikowa mu by election yabadde nnene n'okusinga mu general election. Ebyafaayo mu Kalangala biraga nti abalonzi bali 4.4 around there. Always voter turn up ku namba ey'abalonzi. General weakness ekyaliwo mu bululu bwonna mu ggwanga. Nsubira kyetaaga okuscrappinga voter registers zonna. Zisooke zokyebwe ziveewo. Baddemu bawandiike buto abalonzi abali interested abaliwo era abasobola okulonda. Okimanyi voter registers zibeerawo naye nga n'abantu abamu basenguka. Bwe tutuuka mu kuzza enkalala obujja batono nnyo abajjumbira naye nga records zisigala ziraga ogenda ku kyalo kati ng'eye waffe eriyo ebyalo ebimu ogenda ku kyato mwoloola nga wasibukawo obululu 5 naye nga ne bw'obala households ez'abantu abaliko abalonzi balinga 160 something naye nga gundi evaayo ng'olaba register erina abalonzi 5 kati eyo general weakness. Kaakati Ekalangala bwe baba abalonzi emitwalo giriena n'ekitundu yes bw'obala voter turn up yonna abalonze bonna bwafunibwa buli candidate spoiled votes invalid n'ebirala ojja kulaba nga almost voter turn up yabadde nga mu 60%. Ekitapulayi nga tekisoboka tekibeerangawo mu byafaayo. Era nze ndowooza mu kalulu kano mpa credit wa candidate wa NUP yawangudde olwa statistics zino wammanga. Ekisooka omugenzi eyatuva ku maaso Nakimuli ye mubaka akyasinze okufuna high score mu kalulu k'ababaka abakyala. Yawangula n'obululu 8 n'ezigwamu. Kaakati ono Nampala omupya eyazza obuzi nga tannaba na kumanyika eri abalonzi yawangudde n'obululu 7.5. Kaakati bw'ogamba Nabayiga nti yafunye omutwalo gumu mu 12,000 guba gwavuddewo. How do you account for that? Ekisooka nga ne polling stations ezimu nga waliyo ekizinga ekyakutte nnyo abantu omubabiri ekya Lujaabwa ng'erina abalonzi 131 naye ate nga ye ONRM omu yekka gundi Aida afunyewo obululu 522. Kati nga olaba nti ne sheye yiye gye yeewaddeko teriiyo bateeka okuba ba NRM yakuŋŋaanyiza emizimu egy'abantu abaafiira edda mu nnyanja Emmamba Ensonzi Emale ne Mukene zonna ne zironda ne computinga kweyo. Kaakati tukyalina ekizibu kinene mu ggwanga nti akalulu mukulu by'Abakama buli waagenda mu kalulu wonna wabeera by election. Abantu baba balowooza babeera n'essuubi effu nti ono kabwejungira yennyini siniya yaze ebintu bijja kutambula mulaala. Byabakama yajja mu by election ewaffe Kayunga nze kennyini nayimirira ku podium ne mugamba mukulu by'Abakama ekirabo kyokka ky'osobola okuwaba na Kayunga nga bw'ozze wano gwe mulundi gwe ogusoose
kwe kulaba ng'obawa akalulu ak'amazima n'obwenkanya bakozese consciousness yaabwe amateeka bwe galambika balonde omukulembeze owa choice yaabwe agenda bakulembera era omulangirire. Neewunya nalinga manyi byenjogera byonna njogera ne byabakama mpuliriza ateze bulungi okutwawulira. Kumbe nga ye amatu yajja agateesemu pamba. Yajja ne decision nga yazikoze dda ani alina okulangirirwa. Kakati neewunyiza n'ekikuuba evulugu yaliyo fine candidate Fenekans mpulira nayo yawangula naye saakalondoola nnyo naye ne bakakwatamu. Kalangala kyetobese kye kimu ewaffe Kayunga kyaliyo eno mu kalulu ka Ataani n'abiku akaali Soroti kye kimu ekyaliyo. Omoro omugenzi mutabani w'omugenzi Olanya yawangula naye era vulugu yeetobeka kubanga siraba lwaki okwata ba agents ba candidate omulala. Siraba lwaki otambula ekirongo okukunula abantu gye beebase mu kiro teri nti bakuta okulonda kutandise. Omwogezi wa poliisi owa South eyo yabyeganye n'agamba bwatuuse n'essaawa 7 oba 8 nga tebalina wadde muntu n'omu gwe baasibye embungu. Wapi tulina kansala w'egombolola ki oyo gwe baakuta olwedde ekiro. Moreover nga obudde bukedde alina mu kudeployinga ba agents abagenda okuuma akalulu. Kakati ebyo byonna impunity eyo yonna eraga nti tewakyali kussa kitiibwa mu mateeka. Eggwanga eritalina kussa kitiibwa mu mateeka tolisuubira kuddukanya nsonga yonna mu mazima n'obwenkanya. Naye nga maliriza njagala okusaasira abantu baganda bange bano ab'NRM. Njagala obbasaasira naye kye baakoze ne bwaba Katonda tasobola basonyiwa. Actually ne Setaani yennyini tali basonyiwa. Kubanga okuddira akalulu kanampala okukabba okukanyakula mwabbye Mataaba. Kakati bwobba Mataaba n'amabugo kitegeeza oba osobola okugabba. Mwe mulina kisannaba ki ku mitima gyammwe ekisobola n'okuyimirira n'okuŋŋaanya Amataaba g'omugenzi n'ogabba. Kubanga bannakalangala babadde bakungubagira Nakimuli mu kalulu kano era ne famire y'omugenzi nga bali mu gikungubagira ate era nga balabye ne potential mu muntu agenda okusikira Nakimuli agenda baweereza. Akaana kanoonyeza nga akalulu kamulekwa nga kakaaba amaziga no taata wa Nakimuli yennyini Bishop ng'olaba atambula akaaba n'amaziga munkubagize mumpa Amataaba omwana wange yabaweereza. Nakimuli served remarkable incidences Kalangala naye NRM omuntu bw'ovaayo ddala ng'oli muyivu otegeera na bulungi olina obuwangwa otegeera bulungi tolinyiddwako mandwa yonna ku mutwe naye n'okuŋŋaanya Amataaba n'odduka nago n'oganyakula gwobeera na mutima nabaki Setaani asobola okusonyiwa. Kabichi Junior. Yes. Honorable Aida yafuna 9,245 mu butaano mu gundi eri eyasooka ku luno ali mu 12,000 Nakimuli luli yamusinga obululu nga 10,000 awe butyo ze wandiise awo. Abalonzi babadde 4,400 naye tebasobodde kuwera. Honorable agambye waliwo n'ebitundu ebyalonze nga tebawererayo ddala. Atana ojogerako ki ate ne Aida yasinze munno obululu nga 5,000 naye Aida munafu nnyo yaliyoko ye yaliyo Nakimuli n'amuwangula ne ku mulundi guli yafuna 9 ku luno yayongeddeko 3,000 ku 9 ke yafuna luli. Ebiseera ebisinga obulungi mu by-election zonna ntono nnyo z'osanga abantu nga basobodde okujja mu big numbers nga general election because general election most cases ebeera not declared to be a public holiday. So leero lunaku lwakusatu abantu baba n'emirimu gyabwe bakola abo batambula jukira mu kulonda kwa jeno kwa bonna buli omu atwabolinga na dai wabwe jalondera mu byalo. So don't expect the numbers to be at the same level. So biseera ebisinga obungi by election nga bwe bagambye turnover yabadde ntono ekyo kisuubirwa bwe bakisuubirwa akunze nnyo yasinga okutwala ki obuwanguzi okuselekisiga obungi alwana nnyo naleeta abantu because most cases tutabalaba nga ayinza okuhayaringa aba borders okumusombera abantu nga kulira kadu basatu babanna ne babaleeta. So kino kiba ku manifesto
manifesto jobo owadde abantu byobo basuubiza ne bakulabamu okubeera. So ebiseera ebisinga obungi by election abantu nejjo ze nadi segeni by election because nabadde na actually forgot nabadde na ku kitebe kyaffe ekikulu kya mwabadde na ceremony obukulembeze so nga focus yona kamera media yona ziriwa teri muntu ne okutegeera mu by election yabadde ngitegera ku macha kumi. That's the fact about it. Naye okulaba ng'oneya oli yawangudde buli omu abaako n'ekintu kye basuubira mu muntu sera bisinga obungi. Ate leero mu Uganda tulina ekintu oba tuwadde n'ekintu kiri nti NRM lwebewangula akalumba election ebebbye ebuteba democracy but opposition bejja neewangula yeba democracy. Weebuuze obukugu bw'okusooka okuwangula mu by election ono naye bw'asobola okusisa obuyinza n'akola kyayagala okukola. So omuntu alina n'abawangudde akalulu nze nja kumunyozayoza mugambe bambi kulika akalulu kaza akalulu si kintu kyangu. Mubeeramu abasibisera ebisinga obungi mubeeramu okuyiwa omusaayi nnyo nnyo mu kampeni zati obeeramu ezo. So nja kwebaza abapoliisi okulaba bakose omulimu omulungi ne balaba nga bantu bangi abasobodde okulonda akalulu ne baddayo nga tebagaliddwa tewabadde fujjo. So ekyo kyonna n'okwebaza Uganda Police ne security agencies zonna ezabadde ku ground. Okay. Honorable, olwakadde tugende ku PLU yasindika abantu baayo abali leaning basobole okuba nga bavuga project yaayo njagiyita project ey'okulaba nga ekifo kya leader of opposition keeki ennungi ennyo. Nze gye ndowooza nti ebibiina bino biteekamu amaanyi mangi eno okulaba nga bifuna omuntu oyo mobilization yeno era nali ndowooza we banajjawo akafo ako ne kaba ka bonna oba kyandinafuyamuko ku mobilization yeno naye PLU eyimiriddewo egamba leader of opposition balina okukola ennongoosereza. Muyimiriddewo nga ba nationality platform naye ate bavudde ne bagamba bwe mundu bo tebagitunuuliza ssennyonyi bo baagala kukola nnongoosereza mu tteeka eri. Anti nnongoosereza kize baagala okukola kaakati ekituufu nkyalemeddwa okutegeera kyekiri okutawaanya PLU. Era ntandiise okukemebwa okulowooza nti abantu abayivu abasomyeko ate ebintu baagala bitegeera nga kifuula nnenge. Kubanga tolina bw'ojja leader of opposition omuzze ku side ya government. Ekitegeeza ekisooka PLU si political party. Kakati benefiting from that position oteekwa okuba nga oli registered political party. Bayambako bali mulina be mutawa mukisa kulonda. Anti ensonga ziringa ssatu n'aba independent. Ensonga ziringa ssatu. Instruction eyava wa Jeno gye yatweetinga yali nti agenda kujjawo Joel Ssenyonyi era ayagala leader of opposition ye yennyini gwe yeerondedde. Eyo ye project gyemanyi gye baba assigninga. Kaakati ensonga ne zifuuka ssatu. Wali ensonga ey'okujjawo Ssenyonyi ng'omuntu, wali ensonga ey'okwezza ekifo ky'obwaloopu, then ne wabeerayo n'ensonga ey'okola amendment mu tteeka eririwo. Kati ensonga ezo essatu tebannaba zirambulula bulungi naye kankwateko emu ku emu obudde bwe bunaŋŋanya. Ekisooka PLU okujjawo Joel Ssenyonyi nga loopu bwe babeera ne grounds ze baleeyinze mu mateeka nga zitegerekeka ekyo kyangu tekyetaaga kola amendment. Kubanga etteeka eririwo Administration of Parliament Act liwa bulungi leader of opposition ava atya mu office avacating atya vacation of leader of opposition from the office. Ekisooka leader of opposition alondebwa political party evuganyiza mu kalulu nejjanga second runner yeronda leader of opposition ngera y'omu ku babaka ba parliament talina kubanga bamulonze wabweru wababaka abali mu parliament. Kakati bw'otunulira akalulu kaffe bwe katambula tentatively kanjogere kiri ku record other factors munansonyiwa mu background nti NRM yawangula with big numbers of members of parliament. Then neddirirwa NUP with the second biggest number of members of parliament. Then nebibiina ebirala ne bikola ki buli lw'owangula mu kalulu
okirizibwa kulonda cabinet, then nolonda lead of government business ye prime minister, nolonda chief government whip ye Aceng Nampala, n'ebirala ebigwa mu koowa eryo obukiiko ne bugabanyizibwa mu koowa eryo ng'amateeka bwe galambika. Buli lw'okwata ekyokubiri olina kulonda kukuliramu okulonda, era gwalonda actually si kukuliramu bukulizi naye gwalonda etteeka kye ligamba. Olonda lead of opposition, then lead of opposition n'alonda shadow cabinet, n'olonda ne buno obukiiko bwonna ne bakomishona nga bwe beegabanyagabanya okusinziira ku nsengeka z'amateeka. Kaakati PLU Kisinde si kibiina kya byabufuzi okugamba nti baagala ekifo kino bakyezze obanga ali mu birooto omugumba azaala abalongo tekisoboka. Kaakati bwe kibanga tekisoboka tugenda kwata emputi yaabwe eyaki ey'okugjawo Joero Ssenyonyi. Bwe baba baagala okumugjawo grounds kize bawa era ezo tezeetaaga nnongoosereza mu mateeka. 1 senga pate yamulonda emugjamu obwesige baba bamuwonyi. 2 senga aba yawaabirwa ng'alina petitioni mu kooti omusango ne gumusinga n'asiizinga okubeera member of parliament olwedde baba bakoze eki bamuwonye. 3 senga ekisanja kya myaka 2 n'ekitundu kiggwako eri pate n'etamuzza era baba bakoze eki bamuwonye. Naye n'ekirala basobola okumugjamu obwesige kubanga leader of opposition ali ku mutendera gwa cabinet minister. Kaakati ba minister bonna is actually minister kubanga mu hierarchy za parliament abeera ku namba 4. Ojjako speaker, deputy speaker, prime minister wolopu yakola ki actually mu mateeka lopu ne prime minister bali ku level etya yemu. Kaakati etteeka lirambika bulungi diba minister lwe babajjibwa mu buyinza ate era n'omukozi yenna owa government etteeka liri clear ajjibwa atya mu office eyo gy'alimu. 1 senga aba incompetent tasobola kola mirimu gye. Kati ekibuuzo bwe njogere eyo markinga weebuuze nti lopu Joero Ssenyonyi agisobola tagisobola. 2 senga wabeerawo misconduct yeeyisiza bubi corruption such incidences Joero ali corrupt tali corrupt. Senga nga bwe ngambya ajibwa mu parliament naye senga bukya nga Joero bamuloze omutwe ne guwunga n'aveeri nga byakola tabitegeera ng'ali nsene asobola okugibwa mu parliament mu parliament era najibwa mu kifo ekyo. Senga bukya nga yennyini agudde kanzunzu nga abayigiriza ba Yesu gwe basanga ne babuuza ono sigamba onongeza bugeza ono bazadde bebe basobya oba senga naye abeera bwatyo ng'agudde kanzu n'aveeri n'alisigninga kenyina mbivuddemu si kyabyetaaga era asobola okufiirwa ki ekifo ekyo ekya leader of opposition. Kaakati ago amateeka weegali tegeetaaga nnongoosereza eri muno okuggyako bo kye bagamba kye nalabye nga kiringa ekitegerekekamuko naye nga nakyo tekitusuuza banuupu kifo kya bwalopu nti NUP yatuula kavule neronda bulonzi nga terina consultation. Ya kituufu etteeka ligamba leader of opposition nga yeebuuzaako ebibiina ebirala ne ba independents ajja kulondanga. Kitegeeza bwe weebuuza tekitegeeza nti byonna bye weebuuziza byogenda okuteekesa mu nkola. Weebuuzaako naye era n'osigala ng'okola ki? Okola ekikyonga. Okwebuuza baatwebuuzaako nze kennyini nafuna simu nga bambuuza olowooza obwaloopu buno ne ngamba nange mbusobola naye Joero ekituufu akyansingako. Anti ate ono noono bonna ne mbamulisa mutoki ne mpa submission yange. Simanyi oba ne ku balala kyakolebwa ne ku bibiina ebirala oba kyakolebwa oba tekyakolebwa maybe eyo ye yandibadde ensonga naye bwe bagamba nti ono yalondebwa bubi bamuggyemu obwesige no bwe baba bamuggyemu obwesige naye ng'akyali sitting member of parliament era nga pate ye ekyetaaga okumulonda era erinnya esobola okulikomyawo ne bamulonda era n'alondebwa mpozi nga bamugye mu parliament n'agenda mu by election ey'emyezi 2 naku 6 awo baba bamuwonye naye era pate eba tefiiriddwa kifo ekyo. Kaakati pate the fact nti eri namba 2 era esobola okulonda omulala ejja kuleeta Joero omulala nga ye Tebandeke ereete Joero omulala nga ye Namboozi ereete Joero omulala nga ye Zaake. Kaakati tewaliwo wadde omukisa n'ogumu n'aketondo nti PLU esobola okutwala ekifo kino era n'ereeta leader of opposition. Mpozi kyesobola okola ku registering as a political party
yenyigire mu kalulu ng'erina ne political symbol evuganye either ejjenga namba 2 bweba kyerwanira naye ate mubuze bwendaba kati Piero yu yevuga NRM. NRM Muzeyi Museveni omwana akututeko sho kati jeno nze ndaba ebintu president beyandikoze kati ate jeno yalyo bikola kitegeeza bayinza okujja namba 1 oba naffe ne tujja namba 1 bwe bajjanga namba 1 era omukisa gwa leader of opposition baba tebagulina ye lwaki baagala nnyo loopu okusinga biri ebifo ebyaba minister balina speaker balina deputy minister defense n'abalala bonna kino lwaki katujjewo naleko babagambye batunule mu office zonna Kisanja nosokole gya kawungeezi. Mr. Kabichi, yes, sir. Tandikirawo omukulu agambye buli kimu mu kyegwanyiza ekyenaremu mu kyegwanyiza ate naye n'ekyo opposition mu kyegwanyiza atani tali mu opposition so omanyi Uganda yaffe nungi nnyo njagala nnyo eggwanga lyange mwenkuliddemu enzaliddwa naye waliwo ebintu ebituuka kiseera n'olaba n'ogamba kati buli generation eba n'omulembe gwayo n'enkola ya system kyoba olaba mu amawanga ag'enjawulo bwe gagenda amaaso ne bamendinga amateeka mu parliament kyekimu na wano ku lwaki kino ekintu kiringa bwe mukiraba leero abantu engeri gye mukirabamu si bwe kiri emabega. There's a lot of money, there's a lot of transactions eziri wakati awo ze mutamanyi banasajja mu office batuddemu bafuna sente za government ate ne bajja ne government yemu eyo ne bajogera amafuukule ne bagiyisaamu eggaali. Yes, but leader of opposition yes alondewa atya alondewa baani bw'oba ogamba leader of opposition ate this leader of opposition was being just appointed by one party oba onaakira ku bakyala agamba nsazeewo Joero yaddayo kati Joero lwaki bamuzaayo tuyite ebibiina byonna mutuule mwaseesinge mulabe okay mujema tulina amaani mu UPC mu FDC mu DF mu NUP naye gwe tutuule kavule weka noyisawo oba nokusa essimu yokka because most cases nyinza okubeera nga ndi mu office naye nga nina personal interest zange mu muntu manya najja kunyangwira kukola kyenjagala kyekiriwa office na budget yaayo naye weebuuze sente accountability ya office eno eriwa zino sente muzikozesa mutya tebajja kikugamba so omukulu Kyagulanyi ajja kuleeta akuwe Joel Ssenyonyi ajja be leader of opposition naye nga wa DP na interest zizena ku leader of opposition oba wa FDC naye ono lwa nsonga alina ekigendererwa kye for example there's some other things like yetutambulira gamba ono omukulu Ssekitoleko ajja kunyangwisa okuyisa kintu kyange kyenjagala kati bano abasigadde ebanga agreement ngenda ko leader of opposition ku budget y'obuwumbi kale tugese obuwumbi 2 kitundu bakuwa njagala kamu kitundu kako kati ono bwamala nakola agreement nono gugenda kujja in simple time ne banga bano baba dictate okusingako ne ba chairman Mao Zedong ye kwigamba abamanyi bwe mpisa ono ajja kuleeta akange ate zino zende zanadde zigenda mu office mu shadow cabinet okulanga bakola emirimu gyabwe kati ono neerwa n'abasigasaka agambe kasa principal muwadde kawumbi kamu sigasaka mu kitundu kamu kino kiki ekiddako kangende najjeera nange nyimuza apartment kangende najjeera Joel Ssenyonyi bintu byana leero si byakafuna mu bbanga lino ettono lino bisinga ba MPR mu parliament emyaka 10 myaka 2 nowebuusa sorry nowebuusa sino sente mubadde muzijjawa mu government bleedinga gye mukoleddemu bino byonna so above all nja kukaanya ne principal wange General Muhoozi Rugaba okulabaga bameninga issue eba eteekero leader of opposition ngeri gyalondewamu baba abaoludde oluvuganya bonna bamulonde si kubeera ng'abeera oli atuleka fulede esimu ye n'akuba oba California n'agamba Joel abasigalako there are very many people who are credible to be leader of opposition in that parliament ekibuzaabuza abantu yes NRM eyagala ebenga yeeronda ate NRM yatebedde NRM is not the leader of opposition for us PLO kuba bakakweka aboogera bagamba kati laba baagala olwavuganya oludda bamulonda abantu bo bamanyi nti buli ali mu parliament akantu ako bakatutangaze sekono nedio sikuliza kono nedio naye nga mu mazima gennyini ne boba oyogedde n'abasajja b'embali b'ebibiina ebirala because sibakareketa gena kikkiriza leero wenamugamba because kibiina ki tekiba leader of opposition naye bw'ogenda mu DP bw'ogenda bajemba bw'ogenda tebakanye nakyo engeri gye babalondamu si wakwanga bwe basinga obungi waliwo abantu kati njagala kuwa ekyokulabirako nga mukulu Honorable
Ibrahim Sebujunganda yali menti singa nze ali alonda when I delivered leader of opposition ng'akyali mu parliament naye lwa nsonga ekibiina kye kyaleeta abantu abatono abantu bangi sigenda gamba bo bagundi abantu bangi mu parliament abali asobola okubeera ki naye nookera ku makya n'oleeta bano ba amateur okubanga bagenda leadingwa ki bano abaana bapya baakajja mu parliament ojja kulaba lunaku luma jakera ku makya balonde omuntu nga zaake abeere leader of opposition eba tekyali what is wrong with that so waliwo ebintu ebimu mukulu zaake mubaka wabinenewe yogera ebibyo zaake wabisanja bisatu mukulu honorable bwe tubanga twagala bwe do this nze ndi musajja ndi mu business nasoma business ndi mukungufu musajja honorable musomesa waliwo omwana goba naye mu kibiina n'ogamba so akumukisa kulembera banange ne babeera nga ali bright mu kibiina naye empiza z'abantu zazina tulina abantu leero abali mu politics leero nga bajja nga like oba bajja through bribing other voters and what have you naye nga mu mazima gali nti ne b'omusa mu parliament ku floor of parliament kikyamanyi naye waffe gye bali bangi ng'omulimu gwe gwa bamulonda yes abamulonda wayinza okulonda zaake naye nga musasula taata we byabakoledde ekyo kikulu kati ze bwemba nsinkana ne zaake balabanga bano abaana bakubi b'ebidongo kati honorable paka kati sikwogera mbu basula terms omwana oyo ze mulabe ebbali eyo gye tuyitayita nze bwe mba ntambula wamukyawa bukyayi talina leadership skills tazina tanazifuna ku myaka gy'amaze mu parliament gyonna akyalimu oluvubuka mu ddakiika ng'emu nga ngenda mu kalulu tuweemuko briefly ku bukulembeze obwakyusekyusemu gyo wabaddeyo muli bamativu waka so ekintu kye njagala okusooka bategeeza kino abantu abamu njagala bategeeza mwena bali ebbali eyo n'abanapiero njagala okwenga ku piero kati twafunye kye bayita fresh brain muvubuka muto myaka gyayinza okuba nemusinga honorable Fadil ki obukulu naye nga muntu ayanirisa buli omu muntu awulirisa buli muntu Fadil tubadde naye mu piero barazas nyingi ng'olaba akola sacrifice sadaka eziwerera ddala sadaka ze ziriwa twatambulanga omanyi ife period nga tutambula ebigaali byaffe with private sponsorship nga weeteekamu okutambula ogenda nodda omwana natukayo n'alemera nagamba muli babaka abasigadde n'aluwana nakola kinaabakomyawo naye abantu abamu leero bagala kulabikira mu maaso g'ekamera babalabe ekyoka ekyo na leadership okubanga omuntu tawulirisa ba foot soldier ng'oli mukulwana ne ba foot soldier omukulembeze yenna waliwo ebigambo byetafuluma mu media omukulembeze yenna onokuba nga obalancing ebintu nze nyinza okubeera ewaka nga sina kyengera kyentakanyiza ne madamu tenesi mugamba nakumugamba but obusungu wange mbuvuga kosa abaana bange gye bali sisobola kushoutinga nkaya nenozi saakirabako ewaka taata wange yali myaka 84 my mom is still alive 76 years naye sibalabangako nga balwana oba bayomba kati still I have to drive the same thing in my family kati bana abantu abamu bazze mu bukulembeze ngamba okukosa peregesi ng'ebitabo bitono yajja n'ebitabo by'okuyungiriza ebyo so ebiseera ebisinga obungi sibajereze naye mbabulira amazima okubeera exposed kintu kirungi nnyo honorable Fadil ali exposed more than other leaders ekyokubiri kyagenda nja kwebaza honorable Kabanda abadde mu office abadde n'ebintu byakola ebirungi ekisooka kye kiriwa abadde takkiriza deal mu office because leero abagezigezi kati bagenda kwekuŋŋaanya bajje naye abadde takkiriza deal kikola mu office kyengenda okugamba oba kujukisa oba ogamba mukama waffe honorable Fadil mbu manya abantu annotation y'eki kyekimuleese abantu bajja nagamba ndesa abantu bano bakyuse some people basoloosa abantu ku sente nagamba yangumba jeko sente gende nkutwale w'omukulu naye ne babaleeta notamanyi tension y'abano kyeki ebyo nabadde babikola abantu abamu naye kati ngava bana Piero oyo abali purely Piero oyo tetubikola babadde bava mu opposition ne bakola ekyo nga bagala kutanza ekitiibwa ekya Piero naye nja kwebaza General Muhoozi okulaba nga walengera ewala ekibiina ekisinde kyaffe ekya Piero is a patriotic league is a scientific group not a political party but as I speak today everyone is proud of the Secretary General you have ate buli omu above all nja kwebaza nnyo Chairman Toyota because yafuuka alinga omanyi is a very humble man so a family ya muze simanyi kiki
kyama kye kijirimo. They are so humble. Ate people who are arrogant, they are humble and bakambwe. Naye bakola ebintu ebiriyo. They are humble but bakola ebintu ebiri perfect on ground ne wabweru eri. So kati honorable kye batagala kuwulirisa ekyo. Naye nga ate above all PLO yeruwo ye government in waiting. Yes. By above all tugenda kosa amateeka agafuga eggwanga lino tugende mu bukulembeze bw'eggwanga lino tutwale mu maaso because bana ba opposition kyebabesingangako their baseless point babadde batadde wano ekintu ekigenda okwonona eggwanga bajja ne system ya kuvuma abantu nga buli omu abatya kati oluvuma ne bakuja jangu tuteese wonaavuma leero tewali kuteesa eyavuma oba n'atakinga omulala waliwo rehabilitation center leero gye bagenda okutwala bakuteeza okomyewo ng'omanye kola ki be bantu bajja olusenyo lyadde bamuwa ssente mu kyo kyakutwala ssente okulaakulanya ekitebe akasamala okukwatako aka principle esisigadde ng'ateeka mu bana abaana abavumi abagala okwonona eggwanga lyaffe. Kale ekizibu kya PLU honorable PLU gimaleeko eddakiika emu tugendeko mu election eddakiika nga 2 kyeyagala okola ne kyetayagala kola either tekimanyi oba tekitegeera kubanga weewuunya bavuganya opposition bavuganya NRM kati tebategerekeka bali awo ate tebakuta batwala obwa speaker ne batwala obwa deputy ne babujja ne kubakyala kati balumbye eno bwa lead of opposition ekinavaamu nga bagolokokera mu bwa president anti era obawuli balimu omululu munene kakati olaba nti nabo bennyini mu kulonda atugambye Fadiro ekyamulonzeza iwawo nnyo omubiri ali committed ayinza n'okubabuuza musigadde bamekaawo n'abateekamu omusimbi kakati okulonda kwandibadde ku capability and potential ate bye batunenya bye bali otunenya mbu nupu eronda abali inexperienced ate abali experienced nebaleka nabo kye basookerako nokola tayebwa ne bamujja ku bwa deputy ne ba promoting ono atabadde kitegeeza ono teyali senior kutayebwa senga baagala okola ekyo kye bakola tayebwa yandibadde speaker then oboth n'abeera deputy ate nakyo kyamenya president abakyala ne babakanyuga eri mu legislature akati simanyi oba which clarity which sanity producer gambe obosi munamateeka tayebwa si munamateeka naye munamateeka and the fact the issue of president was speakership kakati nga bw'otunulira mu lineage ono abadde deputy nga senior woli ali mu namba 4 mu parliament ali mu namba 2 kakati ategwa omudemotize by leaving him there it was indirect demotion omukatiddawo ate oleetuse ono junior omusukulumiza kati gwoba onenya kifo okuteeka wali zaake ng'atuukiriza ebiruubirirwa byaffe ebya pate ono omulala n'amumyuka batugende ku LC wavaayo nnyo n'otugamba nti LC okusingira ddala watunulira nnyo okulonda okw'omugongo okwo ti si kulungi nnyo ku byalo ebiseera ebisinga nkozi n'omusimbi muyitirivu ya kituufu akalulu k'omugongo kandibadde kalungi senga akakiiko k'ebyokulonda kalungi naye obuzibu kati ebyobufuzi byatuuka we bituuka okululunkanirwa nti n'ekifo ky'olabanga ekitandirese busambatuko mu ggwanga abantu babirwaniramu ne beetema n'amajambiya naye ng'obuzibu buva mu system kaakati akalwako omugongo kandibadde by counting n'okugjayo obwerufu mu kulonda kandibadde kalungi kuba tekatwala budde tekawestinga resources simba line omu 2 3 5 omugoba nsonga afunye bano then tebandeka afunye bano period ekizibu kyako nti okulonda bwe kuggwa tewabeerawo bifaananyi ebirambika line kati okugenda mu kooti kikuzibuwalira so naye nga nze kye ŋŋamba nti bw'otunuulira ensimbi ezayisibwa 56 billions eza Uganda bw'ozigabanyaamu n'ebyalo 7.5 buli kyalo kirina miliyoni nga 7.5 ezigenda okukozesebwa mu kulonda akalulu ako emitwalo 7 yes kakati miliyoni ezo 7.5 zigenda kola ki ku kyalo ekimu nsuubira wewali obuzibu lwaki kubanga ne bw'ogamba abeesimbyewo okulonda abakyala aba LC1 ne LC2 LC1 zirondebwa lumu n'abakyala balondebwa lumu so tubale nti buli kyalo kitute miliyoni
nga 3,700 anyway tuyinza obbawa credit naye kyensuubira nti era ensimbi ezo bw'ogamba okubisa ballot papers ku kyalo era ojja kwesanga nga miliyoni emu emala okubisa ballot papers oba obukonge nga jasi buliko simbo yokka n'omanya nti bakandidate abeesimbawo bakozesa simbo bweziti ne tujjawo ekintu kino ekyokutemagana amajambi okola ki however senga isi ekola emirimu mu bwerufu ne bannaffe eyo ab'ebibiina by'obufuzi omanyi kati NRM erwanirawo n'ekifo ekyobwa sekuritale ku kyalo okukitwala ng'oli wa nupu bakulaba nga afuuse setaani so ng'oluusi abantu baba bakwagala so obuvuyo ne bakola bulungi bungi ne baleeta vulugu ne batataganya bo bennyini sisitimu eyandibadde ey'okulonda abawangudde ne balangiriramu balala era nga bye bakola eno mweteeseteese mutya kubanga ogambye nti ebibiina bino singa biyambangako okweteekateeka kuva dda nalaba ne ku mulembe gwawo nale gundi Jeno Kano Besigye nga naye we bituuka eno mwerosa amaanyi ge gaba matono tabyogera nako kiri awo lwaki bannayuganda kye balina okutegeera nti opposition yo eva ebeera lwedde mu bantu tekyetaaga tebandeke kuvaayo agetinga lwedde nnyo such that ne system ey'opposition egetinga prepared babawugula ku last moment ate yenso ebeera nsobi y'abantu tosobola kunenya tobeerawo n'obakuumakuumako nga nannyini kibiina n'ogamba abanupu bange kambabeeremu paka ku kadde akasembayo nga mbabeeramu lwaki bo tebalina kyetaavu kya ggwanga kye balaba NRM ekibabeezaayo baddira n'ensimbi zino ze twayisiza ezigenda mu isi ne baziyita zaabwe nga bwolaba eza PDM kati ono teweewuunya bwe kimusimatuka wano n'agamba sente za PDM President Museveni yazibawadde that is foolerism of the highest order waliwo enjawulo wakati w'ensimbi eza President Museveni n'ensimbi eza government kakati wesanga ze tuyisize okulondesa nga bagamba za Museveni yabawadde mukozese mu kulonda Museveni yawadde isi esente ez'okulonda eza PDM nazo bazimuwe ez'emyoga nazo bazimuwe eza youth livelihood bazimuwe eza women empowerment bazimuwe eza grozo na bazimuwe mama yalina sente mekezo kakati wateekwa okubeerawo kiralite embwa eyitibwa embwa sente nga ziri mu system ya government zibeere nga ddala sente za system ya government nayagala nnyo President Museveni ekololo bwe yajja gundi bwe yajja obwesigwa mu babaka be NRM n'agamba namwe aba opposition mulese PDM yange efwe emmenye nga muli awo temwagala kulondoola ye statement gye yakoze kubanga buli lwoyogera n'ogamba naawe mugoba nsonga gwakoze kino bwe kiti kitegeeza mugoba nsonga you credit above tewandisaanye kola ekyo kakati President Museveni mu kwekungubagira naga namwe aba opposition temwagala kulondoola sente za PDM sebo tugenda kuyamba era nsaba nti sente ezo bwe tugenda okuyamba tulina okunnyonnyola abantu ekituufu era nze mbadde nkikola nti bannayuganda ensimbi zino muzikozese wadde wakyawa President Museveni ensimbi si za President Museveni naye ensimbi zizoggwe kennyini kubanga gwawo omusolo kakati n'okulonda kulina okubeera specified clearly abantu bakutegeere nti kulina kutambula kuti era ensimbi ezazze ziyamba kino as a whole dakika bbiri mu dakika bbiri LC1 is so complicated because there's some other serious issues we're discussing about LC1 balonde gadibengali esente za PDM waliwo abantu ba parish chief abatwala guno omugano oba batwala kino sente ga sente ifo gye nafunye okuva ewaffe gye nzaalwa waliwo sub county bagiyita Masaba sub county ng'abantu bamugamba emitwalo 3 gya paperwork emitwalo 2 gisigala mu register abantu bafuna emitwalo 5 naye nga temukuzaayo bagenda kuzaayo ki bambuusa kabichi nga mwabali eyo mwababeera ku media nkyana eggulu bwe bafunye emitwalo 5 nzizaayo ntya miliyoni kati mulinde tujja we are starting from Busia district. There's a sub county called Masaba. Issue eri Masaba ne Buhehe. Some of the beneficiaries bafunyenge mitwala 5 abamu 7. Buli anaba ne evidence bwafuna emitwalo 6 emitwalo 7
oba emitwalo oba bakujjako ssente yonna musabu ebusha gyenzaaliwa yewafu kati osooka n'oyonja ewaka so agamba bw'aba oyonja abaana ba community naye ababo babi ku kyalo enkikoze ero si wano okubanga zibadde tezirondebwa olowooza si kyekinafuyiza si kunafuya omubbi asigala mubbi wona alonda ero si wano nga mulungi ero si wano ero si wano bano betulonda leero sisogaba amabaluwa emirundi 3 ku mataka n'awandikirawo ne baluwa n'awandikira n'oli tebaliko mbu banuupumbu bopposition mbu basibula akadde katuweddeko okay kantwala omukisa guno okwebaza abana NRM abana PLU n'abaopposition aboogera ebigambo ebiriyo okusinga ojasa okuwaniriza ekitakola kitagenda mu maaso naye leader of opposition tujja mufuna mu butali bwawala eggwanga ligende mu maaso nga lijaganya n'emisinde so above all sikiriza ne basijeno mu Hoskene Lugaba okutuleetera Honorable Fadil mu office okukola emirimu egisinga Fadil awaniriza buli kinoomu Honorable Fadil ne Honorable Bawanda ne chairman Toyota kati bonna fe buli magenda kuddayo ki ne statement ya omukulu Frank Gashumba yawede nungi nnyo mwebale kati abantu bije tudde mu barasa saffe tugenda kuddamu because by 2028 nupo ejja kwesigazisa babaka boka katera mwagizi gwerina tugenda kuddamu nekona lewo mwenyini mwanirisa nkitegedde nti ekifo ekiddukanya government kyekyali leader of opposition that's why bano bavudde ne kubiri byonna bye balina kakati kye bali mu keyanira naye ekyo kisaanaffe kubanga era ffe abalabikiramu ebibala ebyokutambuza eggwanga abantu baffe ab'ebbaale naddala butalabuna ensonga z'ettaka eryo eriko omukyalo oyo Penina ayagala okutigimbula abantu omukyalo oyo mbwalina abanene be yeesigamyeko naye njagala KTV etuuse eddoboozi wangi n'abandaba bategeere bulungi omuntu yenna munene ng'ali Kampala ali mu office ne bwe babapima kiro nga mulinga 10 temuzitowa bantu bali abankuseere bwe baba babateese mu kikutiya kimu babapime kiro zaabwe zizitowa okubasinga ensonga z'ettaka eryo tewabawo omuntu abakwatagana olwenkya bannange mweraba mu lunch hour tubalinze omulabiriza abaagala kusaawa 6